Olunaku olw'enkya atugenda kubeera Nateete abalungi abeekumira ku mukutu gwa Samaguli official akukuweereza mawulire nga bwe gagenda okubeera olunaku olw'enkya nga president ate nga ali mu nomination ze oba nga anominatingebwa olunaku olw'enkya. Ku kitebe kyakutedda Maama Nnyabo kati gwe linda olw'enkya Kingisa kyankalanyiza ekitebe Maama Nnyabo oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media awo Maama enkugamba president abalekedde essaaha ky'abakola enkya tulina Nateete Okay, kyakutedda ku office baganda bange abasebo ne bannyabo olunaku lwankya tuli Nateete tugenda kera ku makya kutambula na president akubanga anominatingibwa olunaku lwankya olunaku lwankya Nama ekiri ku kitebe People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP, tulina katondo munene akolera amanyi, 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 waliyo katondo munene akolera amanyi, tulina katondo munene akolera amanyi. People power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Bonatani bwe mwetulira olunaku lwa leero lwanjawulo naye kyenjagala ffenna buli ali wano n'abo abatulaba ku mitimbagano
mwongere okukkiriza abaddabuusabuusa njagala mukkirize nti waggulu eyo waliyo Katonda. Bannange tetuli wano ku lw'amaanyi gaffe dda, tetuli wano ku lw'amagezi gaffe nedda, tuli wano kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Era kinkoze bulungi nnyo nti ekyo kyakkiriziddwa bakulembeze bannaffe abatwala abasoose okutuwongeri Katonda. Naye tekinsanyusizza ti buli muntu azze wano kyasoose okupointingako. Njagala okwebaza Secretary General waffe omusajja omukubireko mu ngalo. Njagala okwebaza bonna bannaffe be tukola nabo ku kitebe wano mbakubireko mu ngalo. Naye okusingira ddala mukubire Katonda engalo ez'amaanyi. Bw'abuusabuusa nti Katonda w'amaanyi, ntunulira ssaawa zino okakase nti waliyo Katonda waggulu. Banaize gwe mulaba kati nina kubanga nafa. Bw'omuntu asinga okutweralikira naddala okuneeralikira nze ne bannange beekulembera yayinja nannyini mmundu za wano, oba olwanagana naye, oba omuvuganya, oba ovuganya UPDF, oba ovuganya Bank of Uganda, oba ovuganya police, oba ovuganya abayimbi bonna bonna baguze, oba ovuganya abapolitician bonna bonna nga mutwaliddemu n'abopposition abasinga obe bagamba opposition, naye waggulu eyo waliyo Katonda. Buli kisoboka kikoleddwa okulaba nga batukrashinga, nga batumalawo, nga batukakanya, nga batusirisa. Tukyayimiridde wano kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Tuli okukozesa amawulire n'ezi radio ne TV zonna kuba be bazikontrolinga batusiiga ekifaananyi ekisingayo obubi. Emyaka 5 egiyise batuyise buli kimu, batuyise abali b'abafu, batuyise abali b'ebisiyaga, batuyise buli kimu ky'owulira, naye tukyali wano tukyawagula kubanga waggulu eyo waliyo. Bakozeseza Parliament okuyisa amateeka aganyigiriza nga batagetinga gurupu y'abantu emu. Bayisiza amateeka okugezaako okulemeza abantu mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka, ekitabangawo ne batyobola ne kkooti ensukulumu. Bakutte bannaffe bonna bonna, Waiswa ali mukomera, Edi Mutwe ali mukomera, Agirewo ali mukomera, Bobi Yanga ali mukomera, kosa ne bamateeka bamaze emyaka 5 nga batagetinga bamikinga eshuwa banneetoloola batuuke ku Kyagulanyi naye bamukabe. Ndi wano olwaleero ngenda nominating enkya kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Balabye bye tusobodde okukola mu myaka egitawera 5 ebyabalema okukola myaka 4 nga we walina ekitebe kyaffe kino, ne basala buli kujju ne mu bumenyi bw'amateeka ne batuggyako ssente ze tulina okukozesa emirimu. Tumaze emyezi gisukka mu 5 nga tetufuna ssente ze tulina kufuna mu mateeka, naye tukyagenda mu maaso, tukyali b'amaanyi kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Mu buswavu obw'ekitalo bakozesezza mwami by'Abakama. Twasooka okutwalayo emikono ne tubeera nga tukubira akakiiko k'ebyokulonda katubuulire ki ekiddako nga basirikise beefudde banampulira zibi. Wabadde wabulayo essaawa busaawa ne bagamba emikono gye tulina tegimala, ne bagamba disitulikiti ezeewala gye tutalina mikono, nga mutuufu tolina bw'osobola kikola. Mwalabye ezibbaasi eziyingirawo zibeeyo zibeeri ne bajja wano nga balese emikono balese n'ebigere kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Byonna babikoze, baguze abantu, baguze abakulembeze bemu ekitiibwa, bagenze mu geto zonna basanze abaana abanyigirizibwa, babatiisiza abamu babataddeko ebisango, babaguliridde bagende bakuba abantu beebulunguludde ekitebe kyaffe. Bafubye okukozesa buli kimu otutiisatiisa otulemesa, naye tuli wano, tuli strong, tuli b'amaanyi, twekyaginze era tugenda nominatinga kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Kati kambabuuzemu abali wano n'abo abatulaba ku mutimbagano, bw'aba Katonda atususiza ebyo byonna oŋŋamba otya kitagenda tutuusa ku buwanguzi? Katonda bw'abanga ali naffe ani gw'oŋŋamba nti agenda tulemesa? Oyo Museveni y'ani oyo namukadde? So
ekyo Katonda byatuyisizaamu goba okyalina okubuusabuusa nti tujja kutuuka gye tulaga. Njagala otunule gye tuvudde ewasinga obuzibu tuli wano ate tukyali w'amaanyi ate tugenda mu maaso. Ako ke kaba akabonero akakulaga nti tugenda kutuuka gye tulaga nga Katonda ye mubezi waffe. Kati tuli wano olunaku lwaleero basenga bannange. Tweba Katonda, twebaza mwenna mikwano gyaffe, twebaza abatuwagira olwatu ne mu kyama, naye tuli wano olunaku lwaleero. Tusanyuka, tujaguza, tukuba engalo nnyimba, tukungubagira bannaffe bonna abatasobodde kutuuka wano olwaleero, naye ffe tuli wano olwaleero. Bannaffe bangi bali mu makomera, naye ffe tuli wano olunaku lwaleero. Bangi babuzibwawo tetumanyi gye bali, naye ffe tuli wano olunaku lwaleero. Kitegeeza ki? Nti Katonda ffe beeyasaako omukono okutwala eno fight mu maaso olwaffe, ku lwabo abaliwo ne ku lwabo abalijja. Kati olunaku lw'enkya, Museveni tujja Kyabaganya tujja mwenna abatuli mukubo tujja olwedde nammwe kennyini wadde mutulwanyisa mumanyi nti tuli wano kubanga tuliko omukono gwa Katonda. Ebyawandiikibwa bigamba touch not the anointed of the Lord. Guno tukola si gwaffe, tetugukola kubanga twagala. Kufenna tewali yawandiikibwa bbaluwa kujja wano, tewali gwe twakubira simu, nange tebankubira simu, nali awo nga kintisse nasibira wano. Ekitegeeza tuli wano lw'amaanyi ga Katonda, era tugenda kutuuka gye tugenda okutuuka mu maanyi ga Katonda. Kati olunaku lw'enkya gamba munno nti olunaku lw'enkya agenda kunomineetinga. Gamba muno nti emikono gyaweze. Gamba muno nti n'essente zaasasuddwa. Gamba muno nti Byabakama newankubadde kijjamu kalubiza naye kyatula mu kamwa Kyagulanyi ali nominatedi era agenda ku ballot paper. Naye nga bwe tubadde tubagamba tikana akalulu bakayita protest vote. Kana akalulu bakaita protest vote. Kana akalulu bakaita protest vote. Kalulu kakola ki? Kakwe kalakasa. Kano kalulu kakola ki? Kakwe kalakasa. Oli babagano okusanyuka naye ng'ogwene essanyu ly'omutima weekalakase ng'omwenya takinako buyinza. Omuwandiisi omu yagamba if somebody is trying to stop you from being free, all you have to do is to be so free that your mere existence becomes a sign of defiance. Mokubanga we muli okukwekalakasa, okubanga kyali balamu kwekalakasa. Naye olunaku lw'enkya basebo ne banya beno bagita protest vote. Tugenda okwewandiisa. Njagala okubasaba mwenna abasobola. Museveni olunaku lwaleero abadde Kololo. Mulabye nga bayisa ebivulu mu nguudo zonna nga tewali abakwatako. Mulabye nga batambula tewali abakwatako. Tewali wa poliisi akwata ku muntu, tewali musirikale akwata ku muntu. Tumanyi nti beetegese okukola buli kika ky'effujjo. Nsaba muveeyo nga muli bantu balamu. Kamera z'ensi yonna zigenda kuba zitunudde Uganda. Muveeyo mu mirembe, muveeyo mu mpisa, muveeyo mu muntu mulamu, mutambule mu kitiibwa. Abasobola mujje nga teete kubanga gye tugenda okubaweera meseje enkulu. Njagala okubasaba Bannayuganda mukkirize kino kibabuulire. Wadde tuli National Unity Platform ate nga mbadde nga mbagamba kiffe tetuli kibiina kya bufuzi wadde tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Kaakati olunaku lw'enkya baganda bange baagalwa aba NUP, enkya si lunaku lwa NUP, enkya si lunaku lwa Uganda. Enkya lunaku lwaki? Enkya lunaku lwaki? Njagala okubasaba buli asobola funa bendera ya Uganda obeere nayo. Oba nnene
nnene oba ntono njagala okusaba kufuna bendera ya Uganda obeere nayo. Abagenda okujja Nateete ku lwale yaffe nsaba buli asobola oba okutte katono oba okutte nnene nebeera ne bendera ya Uganda. Bw'atasobodde kujja giteeke ku takisi yo, giteeke ku bodaboda yo, giteeke ku kizimbe kyo, giteeke ku bizinesi yo. Ffenna tusobole okugata omwoyo gumu gwaki ggwanga. Guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda. Tugenda kulwanirira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo, mulimu n'abasirikale. Tugenda kulwanirira abo abaana b'ababoda be babonyabonya. Tugenda kulwanirira abaana ba ghetto be bawa omutwalo bagende ate balwanyisa ababalwanirira. Tugenda kulwanirira buli omu basebo ne banyabo. Njagala mukwate bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga nti mwewaddeyo okulwanirira ensi yammwe. Njagala mukwatire akabonero ka Uganda ng'akabonero akalaga nti tulwanirira si kyaffe wabula kya buli omu. Twelwanirira nga bo tubalwanirira. Nsaba buli omu gy'ali ajaganye ku olunaku lw'enkya tugenda kuba tusembudde ate ekigere eky'amaanyi ekitutwala ku missoni ey'okwenunula. Tewali kikolobera kujaguza enkya. N'abo abatagenda kusobola kutuuka Nateete, oba oli Kawempe, oba oli Bwayise, oba oli Gomba, oba oli Mukono, oba oli Ntebe, oba oli Gayaza, mukole pate, mukube ngoma, mujaguze, muyimbe, musaakanye, mugambe abantu nti tusimbudde ng'olunaku lw'enkya. Njagala okubasaba mubeere baddembe, kubanga waliwo abamenyi b'amateeka abagenda okujja nga bambadde yunifoomu zaffe eza poliisi ez'amagye. Bapangisiza dde abayaaye mwabalabye bajje batuyingiremu bagala okukola effujjo. Bagenda kugezaako okukola buli kyambiyone kyonna. Baganda bange nsaba mukuuma empisa naye nga temutya. Nsaba mukuuma empisa. Mukama akalulu ensi yeetegese okututunuulira. Erabe ddala abakyamu be baani. Okulonda kuno tekugenda okusalawo tekujja kubeera ku lunaku lwa kulonda kwokka. Nedda kugenda kubeera okutandika n'enkya okumala emyezi 3. Ayina obusungu njagala obusiibe. Ayina okutya njagala okusiibe. Ayina akatengo njagala okasiibe. Ogambe abeewammwe titusimbudde tukomawo na birimba. Olunaku lwankya basebo ne banyabo kankendeze ku bigambo byange ebyolwaleero. Mwebaza nnyo Katonda. Njagala obakakasa nti kino kye tuliko si kinyumu. Tugenda kuwangula. Tobola babaatidde dda. Lubongo yakibagambyeko. Twalye Senego ng'abavubuka bonna balese gurupu z'abayimbi, balese gurupu z'abakyala, balese gurupu z'abanaddiini. Ng'aliwo pulezidenti omu gwe bayita Macky Sall ng'agezaako okukakasa eggwanga kitebisobola kukyuka. Pulezidenti aliko olwaleero yali mukomera, muvubuka kyali waffe n'ettiimu ye yonna baali mukomera. Naye njagala okubategeeza Abaganda bange waggulu eyo waliyo Katonda. Ate Katonda tayimirirangako na mulyaz'amaanyi. Njagala ng'okukkatiriza ebigambo ebyogeddwa wano tikana akalulu tukayingiramu n'ebintu bibiri. Kubanga ne be tulwanagana nabo bayingira mu kalulu kano n'ebintu bibiri. Museveni ne banne bagenda okuyingira mu kalulu kano n'ebintu bibiri. Hate and fear. Bayingira mu kalulu kano n'obukyayi. Bayingira mu kalulu kano n'okutya. Baganda bange nsaba tuyingire mu kalulu kano n'ebintu bibiri. Njagala tuyingire mu kalulu kano n'okukkiriza nti kisoboka era kigenda kubeerawo. Njagala tuyingire mu kalulu kano n'essuubi nti kisoboka era kigenda kubeerawo. Mwebale nnyo kumpuliriza. Mukama abampeera omukisa. Mbeesunze nnyo e Nateete. Mugambe abaana bonna twesange e Nateete. Jangu ne bendera y'okuvimba ng'ogiwuuba ng'ogamba tugenda mu Uganda empya, Uganda ey'okweyagala. Nnyo mwebale ddala. Mukama abampeera omukisa. Wano emirembe gyaliwo gwe jangu nkubuulire. Oli ku Shalom Television Uganda, Dr. Nzai Mugabujjo. Abali ku ssama gye muli. Yeah.
Salute, salutation. Hold up. Tukubire ku Mr. President Mungala. Ate tumukubire ne ku salute. Mr. President, sir. Salute, sir. Thank the President. Special recognition to the special recognition to the leader of opposition in Parliament, the Right Honourable Joel Senyonyi Wadinya, Honourable Zake Francis Zake Uteli, Honourable Flavia Kalule Neiwali Mukakala Kare, ate ne treasurer waffe wakali nnyo Benjamin Katana. Siwo Mr. President, Joe bamuwayiriza bamuyita kaputeni kapitano oba obiwulira ogenda mufulakano beyanzizanya SG akola emirimu egy'amaanyi ennyo. Siwo Mr. President, tulina lots of entertainers era nga tubadde tukusaba osigalewo ko bakuyimbiremukko kubanga engeri leero gye luli tilunaku lwa kasiki siwe kiri ate nga bayimbi be bali bangi naye